Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Era nsabira mukwano nga bwe nkugamba buli lunaku buli kukya lunaku onsabira onfumu omukisa nkukulire poloti nkuzimbira amaka abaana bange mwe banaabeera. Nkwegayiridde mukwano essaala z'osaba n'abantu batusabira. Nkwagala nnyo. Basajja bangi basuddewo bakazi baabwe. Naye nze sigenda kulekulira ekiri twakonya buli babulamu. Naye nze nkwagala nnyo. Weebale nnyo mukwano kunjirawo mu mubiri. Weebale mukwano, weebale. Era nsabira nfune poloti nzimbe tuve mu bupangisa tubeere mu mirembe egyeyagaza. Nga bw'osaba buli lunaku tusabe tufune ssente tugule poloti. Naye nkwagala nnyo. Nfukabide mu maaso go. Ndi mu maaso go. Ne Katonda ndaba. Byonna bye njogera Mukama abiwulira. Essaala ze tusaba Mukama aziwulira. Naye nkwagala nnyo. Mukama waba yakundeetera mu bulamu bwange, nange sigenda kugabya maziga. Kwagala nnyo mukwano. I love you too. I love you too. And I love you so much. Yeah, I love you so much. I love you. Mama. Kwagala nnyo mukwano. Tuwe Sara, bidi msaleko. Sara. Sabira omwana. Tweyanza egene mwe bali twagala mwe bali tubeererawo. Mama Trap. Omwana ono atonye ku nsisa wameka. Omwana atonye ku nsisa azawaddenga akawungeezi. Kulika wasindise oba bakusaze busaze. Nasindise bulungi abaana bange bonna Katonda nteekako ekisa. Bazaala bulungi. Ng'oli mukazi mu kukaalo kanyi. Zonna saala za Mukama ziva wa Mukama kuba bangi balina ssente. Abakaga bangi balina ssente, balina bakazi baabwe nga balina ssente. Naye n'atwala omukazi mu ddwaliro naye nga tasobola kusindika bamuteeka ku kiso. Naye nze sirina kyenera naye munnaye nasobodde okuzaala omwana nga wuuno mulamu. Tebansaze tebakoze ekindi mulamu. Bakupampuliramu bugonvugonvu. Mbaana bonna b'ozadde ono omwana ogwo omulabako kyanjawulo ki? Mu baana bonna benzadde kale bonna balina emikisa naye ate n'ono munnaye naye olaba abadde bugezi mu lubuto naye ng'era ebintu bambi byafuna kiraga bulazi nti omwana agenda kuba wa mukisa. Kale obubaka bwo eri mikwano gyo n'abakubeereddewo. Obubaka bwampa mikwano gyange n'abatubeereddewo bannange sijja kumenya buli omu, sijja kugamba nti gundi naye mwebale twagala, mwebale kutuulirawo mubiri. Bonna bwe mujje kemujje bannange nammwe ab'amawulire konna kemusobodde okutufunira tukeeyanziza. Temuzitutte ng'abale bazikola muzitutuusizzaako. Tubeeyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala temujja okwo.
mukama bawo omukisa balina twagala balina kwagala Mr. Kapere. Tugenda dinyonyereza ya osekera tugenda dinyonyereza era saawa yonna tugenda mutuuma erinnya erya mukyala waani President wa America. Nze lwaki ntuma abaana bange amannya ago olunaku lujja kukya lumu nange nfuna omukisa ngendeko mu America osekera era ebyo ebirooto tusaba mukama atuyambe kubanga abantu bangi nnyo bamalyaki baani bonna bali nnyo naye nze mmanyi mukama waali mu bulamu bwange nga bwe yandekera omukyala mu bulamu bwange nga wampadde abaana abalungi mu bulamu bwange osekera mmanyi mukama waali mu bulamu bwange mmanyi mukama waali mu bugagga bwange mmanyi mukama waali buli kimu wange emikwano gyenfuna ngifunye lwakuba mmwe bannamawulire omanyi eriiso lya kamera omuntu takimanyi nti eriiso lya kamera lituuka wala so nti kamera wetuuka nawe omuntu eyali akwegomba okulaba aba ayagala kunyonya akulabe so nebaza mukyala wange nammwe bannamawulire muganda wange Vicky mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala awo wenyini ogambye ogenda muyita Gulix ogenda mwongerako erya Gulix olw'ensonga yakubeereddewo ennyo mama Gulix ambeereddewo anjiriddewo omubiri ansasuliddeko lenti yansasulira lenti omwaka ogwete niwabeerawo n'omwami yamuyita afande Nsekula Mirambo abeera mu America naye yansasulira lenti omwaka guno niwabeerawo omwami yamuyita Samuelo naye ajja atuyamba bingi Samuelo niwabeerawo kati Fred waita Fred lumu oyo naye yazze atuyamba yangambye kapenja kuyamba osekera niwabeerawo mami Nuru Namagembe yeddira embugu oyo naye oyo simanya kumanya omukyala gwewaita Annie osekera tumwebaza bangi nenebaza muganda wange Vicky ate eno getunyonyesa ejantu nyambeererawo anjiriddewo omubiri Kapere wabaddewo paka ku last moment omukyala we yazaalidde oba amawulire gwe gakutuuseeko butuusi banamawulire okubeerawo ng'omukyala asindika wabaddewo oba amawulire gakutuuseeko butuusi nti omukyala asobola okusinda babaddewo gwe wabaddewo kibola lwaki mwe bannamawulire munjiriddewo omubiri ku lwange mbuuza gwobaddewo ku siini gwenga gwe omukyala we yazaalidde wabaddewo babaddewo era byatambuddeko obujeewa byatambudde ate gwe byakusanzeewo so kitegeeza mumbeererawo naye bannamawulire mbasaba obubaka buno mubuwulirize nti senga omuntu bw'aba ayambye omuntu nammwe mufeeyo mumuleetera ekintu kusekera gwa nze essaawa zino nsaba mukama nfune ennyumba ey'ebirooto byange nfune ssente ngule poloti nzimbe nsobole okukola bizinensi nkooye bino ebintu by'okusabiriza kubanga abantu nabo bakuwa osekera banaalaba kapere banaakola so wenkolawo ka bizinesi kange akaleeta ssente akayamba abaana bange wakati omwaka ogujja abaana bagera kolaki kujjayo ku masomero kati omulenzi agera kusoma n'omuwala kati bibimu kwewobulanga batwala ku ssomero so kati mwenna bannayuganda simanyi ati akubawa nzaani nze kumwirawo omubiri nzaani nze gumwagala nzaani mukama abawe Fred lumu mukama akwe byoyagala mami Nuru mami Gulix Samuelo John po America mwenna bambe bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda mwenna mwebale nnyo okunjirawo omubiri bannange simanyi kyakubawa simanyi wabula okubeerawo nga mbasanyusa okubeerawo nga nyongera komedi wange kubanga nze ku myaka 2 siyingiza majja naye abannayuganda ne basobola okugamba nti Kapere katumuyirewo omubiri katumuyambe naye mukama abawo omukisa nenebaza abasawo bonna abakoze ku mukyala wange abasawo abakoze ku mukyala wange si kyangu
abasawo bangi bebaddala abalwadde nenze mukyala wange tebamwepatadde bamukutteko bulungi n'asala bulungi omwana yoyo era nte musanyufu nnyo naye bwe nasanga nga zatunde ku muwala wange ono omwana wakumeka kapere bwoyo bwe nasanga nga zati nkubuulira amazima nze wendisanga omusajja azanyira ku muwala wange namufunisa olubuto ngenda mutema bakubira abasajja bebatati nenze omwange gubalikwatako namufunisa olubuto nga tanetuuka ng'ate akyasoma ngenda mutema ye muwala asoose wuwo mu makaago omwana asooka omuwala wa myaka 3 nemanyi maaso abawala bakula mangu mukama abawa omukisa nenebaza abasawo bonna abakoze ku mukyala wange abasawo abakoze ku mukyala wange si kyangu abasawo bangi bebaddala abalwadde nenze mukyala wange tebamwepatadde bamukutteko bulungi n'asala bulungi omwana yoyo era nte musanyufu nnyo naye bwe nasanga nga zatunde ku muwala wange ono omwana wakumeka kapere bwoyo bwe nasanga nga zati nkubuulira amazima nze wendisanga omusajja azanyira ku muwala wange namufunisa olubuto ngenda mutema bakubira abasajja bebatati nenze omwange gubalikwatako namufunisa olubuto nga tanetuuka ng'ate akyasoma ngenda mutema ye muwala asoose wuwo mu makaago omwana asooka omuwala wa myaka 3 nemanyi maaso abawala bakula mangu naye nze wendikwatira ku muwala wange oba wendikwatira ku bawala bange nja mutema wadde ono bazadde be bamumpa naye bamumpa akuze tebamumpa nga akyali mwana muto bamumpa akuze akampimpi tumale mukama katonda wabakabaka wabakabaka katonda omutonzi w'eggulu n'ensi nsabira omwana wange nsabira mukyala wange nsabira abaana bange nsabira mukwano gyange yonna gye bali abasobodde okukwatira ssente abasobodde okukwata ssente nebatusasulira biiri ey'eddwaliro mbasabira omukisa ogw'obuwangaazi mbasabira omukisa ogw'obugagga mbasabira omukisa mu mikwano emirungi mbasabira omukisa mu bizinesi zammwe nsabira buli muntu yenna eyasobodde okukwata ssente n'asobola okusimba nsabira omwana wange ono eyazze ku nsi wadde ku nsi kubaako ebizibu bingi naye nsaba mukama gwe katonda nannyini buyinza nannyini ggulu n'ensi leka omukisa gwo gubeere ku mwana wange leka omukisa gwo gubeere ku mukyala wange leka omukisa gwo gubeere ku kapere leka omukisa gwo gubeere ku baana bange leka tubeere beeyagaza ku nsi abatatwagala mukama n'abatatwagala mukama ffe tubasabira mukama tukwegayiridde tusaasire nga munnange bwowa abantu amayumba amalungi nga bwowa abantu amamotoka amalungi naffe mukama tukusaba mu maaso go nga ndi mu maaso go mukama otuwa ennyumba ennungi mukama ey'ebirooto byaffe otuwa emmotoka ennungi otuwa bizinesi ennungi otuwa emikwano emirungi eginatuzimba eginatwogerako bye tutalina ebinatwongerako mukama mikwano emingi eginatwongerako bye tutalina mukama taata kabaka wabakabaka nkwegayiridde bw'oba nga wandeetera omukyalo mu bulamu bwange bw'oba wandeetera abaana bange mu bulamu bwange taata tondeka kubonaabona leka mbeere n'emirembe leka mbeere mugagga mu maaso go leka mbeere mugagga mu bizinesi leka mbeere mugagga mu mikwano emirungi mukama taata nkwebaza mikwano gyange nsabira mama ale nsabira mama ale nsabira mama muliko nsabira mukwano gyange mukama obawe emikisa abatoola sente zaabwe batugulira engoye zino nsaba mukama obawe omukisa bannange simanyi emirembe n'emirembe gitakwawo amina kusabidde omukisa ogw'obulamu ogw'obuwangaazi nsabira omwana wange omukisa ogw'obuwangaazi n'obugagga n'okufuna amagezi amalungi nkusabidde mukwano mukama gw'omukisa tusibire olw'omukisa mukutera kuzimbira oba mu mbeera yonna obakola ki oba bakola ki naye byonna nja kukola
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo z'amazina zituukirira essaala zonna ze mwataddeyo z'amazina zituukirira mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okunjirawo omubiri musobola okunnyamba buli muntu yenna yatudde ssente ze ow'ebbiri ow'ettaano ow'omutwalo ow'ettaano ow'ekkumi ow'abiri bambi mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawa omukisa mukama abaddizeewo ssente zammwe we mwajja ssente ezo ate mukama abakoleremu ebinene mwenna mukama wange oyo mwenna bakama bange mwenna aba UPC mukozi omulimu gw'amaanyi nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bannange laba maama w'abaana bange anzaalidde omwana muwala essaala zammwe zimubadde musaba zantuuseeko mukyala n'asumukuka bulungi era asumukuse bulungi nga tewali buzibu bwonna neneebaza bannayuganda bonna abali mu nsi ez'ebweru abasobodde okunziruukirira abasobodde okuwulira omulanga gwange abasobodde okunkolera kyonna neebaza omwami Fred Lumu ow'e London mazima ga Katonda mukulu Fred Lumu webale nnyo webalire ddala n'osobola osasula bbiru y'eddwaliro mazima webale nnyo webalire ddala mama Nuuru Namagembe webale nnyo webalire ddala mama Egulisi webale nnyo webalire ddala Solomoni afande Nsegula Mirambo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange nalekaani n'amenyaani mukwano gwange mwenna abali mu Amerika mwebale nnyo mwebalire ddala n'abannayuganda basobodde okunsulirako ssente ku mobile money mwebale nnyo mwebalire ddala bbiru y'eddwaliro yawedde mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire mwenna bannamawulire abakoze omulimu guno nemusobola okunnyonyaako omwawulidde omulanga gwange nemusobola okunnyonyaako naye mwebale nnyo mwebalire ddala neneebaza eddwaliro eryasobodde okufaayo okutaasa obulamu bw'omukyala wange n'asumukuka bulungi ne bamukolako ne bamuwa keya mwebale nnyo si kyangu nzaani bannange mutusabire ng'omukyala bw'asumulukuse nga bw'azadde naye mutusabire mutuwe omukisa tusobole okufuna akasente tusobole okula poloti nga bw'azadde naye mutusabire mutuwe omukisa tusobole okufuna akasente tusobole okula poloti tusobole okulayo ka poloti niwe tuba tuzimbyemu ebisenge nga 6 bimala ati kinaffe tufune emirembe nga tufune mu bupangisa naye mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange ab'amawulire Viki mwenna Faruku mwenna n'aba UPC mwanjiriddewo omubiri si kyangu owa UPC yakedde ewaka ewange ku makyajjo naye n'asobola okukwasaako akantu ke yasobodde okunkwasa era ntambulodde eno okulya kunywa biki buli kimu kyonna kudde eno n'omwami yasobodde okukwata seenazimpa owa UPC bambi taata neyanzeeke mikwano gyange gyonna simanyi kyakubawa naye mbasabira mukisa eno embeera ya COVID abantu baavu naye tebalina ssente naye basobodde okukwatayo akatono ke basobodde okumpa ne kasobola okuyamba mukyala wange bebi wange mikwano gyange abambeereddeyo mu ddwaliro mama Ale webale nnyo webalire ddala mama Ale
webale nnyo neiba wange mama alo kumbeererawo mu ddwaliro si kyangu. Mama Morikoni webale nnyo webalire ddala kumbeererawo. Mulamu wange webale nnyo webalire ddala. Bannange simanyi kyakubawa. Bannange mwebale nnyo. Emikwano mirungi. Waliyo emikwano emibi nga gyo tekikuzimba. Waliyo emikwano emibi nga tekikwongerako. Wabula kikulaba okuba oli w'amaanyi, okuba oli serebu, wabula bakukozesa bukozesa. Naye emikwano gino egy'abannamawulire mirungi. Kubanga obubaka buno bwe tukola wano saabutuuka ku bantu. Yasenga tebabadde bannamawulire bire byonna saani bifunye byenfuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebalire ddala. Mukama abawo omukisa. Mama Twange. Webale nnyo webalire ddala. Nfukamidde mu maaso go. Webale nnyo webalire ddala. Mu butuufu n'onywa eddagala. N'onywa buli kirungi ebingi bye ngenda okukola. Gano gakyali mabaga. Era nsabira mukwano nga bwe nkugamba buli lunaku buli lukya buli lunaku. Onsabira onfuna omukisa nkukulire poloti nkuzimbira amaka abaana bange bwe oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.